nzijjako wano naye mwebale kumpita. Mukama yeebazibwe. Mwebale obuweereza bwe mukola, mwebale okwagala Katonda wammwe. Haleluya. Bwe nzija wano siri mupya. Erinnya nze Rev.Daniel Balabyekkubo olw'ekisa kya Katonda, nze vika wa Lutikko ey'obulabirizi obw'emmukono. Mukama yeebazibwe. Bwe baali bampita nga banteekateeka baŋŋamba muli mu makungula, era ndeeta obubaka obubateekateeka mu kukungula. Simanyi oba mukungula leero oba mukungula mu nnaku eziddako, naye ŋŋenda bateekateeka mu kigambo makungula. Omulamwa gugamba gwe ŋŋenda okugabanako nammwe abayimbi mwebale kuyimba. Katumwa yabuuseewo dda. N'abali mu keeji omwo nammwe tubatumidde, mwebale kukukola mulimu ogwo. Haleluya. Mukama yeebazibwe. Omulamwa gugamba God evaluates our motives and attitude in harvesting. Let me repeat. God evaluates our motives and attitudes in harvesting. Katonda akebera nnyo endowooza zaffe n'ebigendererwa byaffe mu kuleeta amakungula oba mu kuwa amakungula. Katonda atunuulira nnyo, yeegendereza nnyo, afaayo nnyo, atunuulira nnyo bw'oba oleeta amakungula. Bw'oba owaayo ekiweebwayo kyonna, olina ndowooza ki na kigendererwa ki? Kulusegga wasebo nsanyuse bwe gwe omulamwa gwe wampadde nzi gye njogere. Ase weebale. Mukama yeebazibwe. Wulira, kigendererwa ki bw'oba oleeta? Era kyebudde olaba temunenyanga olwaleero mukimanye. Olinza otunuulira omuntu n'ogamba naye banange Mukama Katonda tali feya. Omusajja oyo omukazi oyo ng'awaayo, naye Katonda nga tamuviirayo, nga tetulaba bwamukolera. Ng'omusajja awaayo, ng'omukazi awaayo. Woo, tereera weesulise. Katonda amala kukuba muto. Waliwo akuuma ke tuyitamu buli lw'ojja okuwaayo ekiweebwayo, buli lw'okwata bw'oti amakungula oba ekiweebwayo kyonna, waliwo akuuma k'oyitamu. Bakayita motive and attitude. Oba oyagala oba toyagala. Nga bw'olaba bwe bagamba singa wabaawo omukulembeze w'eggwanga ajja wano nti agenda kusabira wano ku Mataazi Church Katwe, bateekawo akuuma mwenna ke muyitamu. Ne bw'oba gwe musumba wa wano, abasirikale bakugamba owaaye paase tamusumba, oti yitamu wano, kayitemu. Singa okayitamu ne kabaako saawundi gye kalaga nti olina ekyobulabe, kagenda kuvuga kwekwebaga, owaayi musumba sooka okomewo kasakayo eyo, sooka ojje tukukebere. Waliwo akuuma k'oyitamu, ffenna abakulisitaayo ke tuyitamu, akatukebera. Ndowooza ki gy'olina na kigendererwa ki? Katubikkule ebitundu bye tugenda okusoma n'oluvannyuma nja kubinnyonnyola. Ekitundu ekisooka, oluberyeberye, Genesis chapter 4, okuva ku lunyiriri olusooka essuula 4, wagamba weewati: Adamu n'amanya Kaawa mukazi we, n'abeera olubuto, n'azaala Kayini,
n'ayogera nti mpeereddwa omusajja eri Mukama, era nate n'azaala muganda we Abiri n'aba musumba wa ndiga, naye Kayini n'aba mulimi wa ttaka. Awo ennaku bwe zaayitawo, Kayini n'alyoka aleeta ebibala eby'ettaka okubiwaayo eri ani? Jjukira, wali akuuma ke mbagambye k'oteekwa okukola ki? Okuyitamu. Oba oleese kyenkana wa, oba oleese ebbaasa yenkana wa, oba okutte kyenkana wa, oba ojja wenna wenna osanyuka, oba ojja wenna wenna onyuzunyuze, oba otyoleeta, waliwo akuuma kakulinze oyitemu kakebere. Ndowooza ki gy'olina, nakigendererwa ki ky'olina. Haleluya. Uno akuuma nga Katonda akataddewo akagenda okukebera. Bayibuli egamba olunya olwokusatu, awo ennaku bwe zaayitawo, Kayini n'alyoka aleeta ebibala by'ettaka okubiwaayo eri ani? Katonda. Olwokuna, Aberi naye n'akola ki? N'aleeta ku baana b'endiga ababeryeberye naki n'amasavu gaazo, naye n'ayitamu n'ajja mu kaki? Mukooma kali awo. Wulira, Mukama n'akkiriza Aberi ne Kyowaddeyo. Haleluya. Bwe yayita mukooma, nja kubinyonyola. Olwokutaano, naye Kayini ne Kyowaddeyo teyakola ki? Teyamukkiriza akuuma kaagaana. Wulira, Kayini n'asunguwala nnyo, amaaso ge ne goonooneka. Mukama Katonda, Mukama n'agamba Kayini nti, kiki ekikusunguwaza era kiki ekikwononeseza amaaso go? Bw'onookolanga obulungi tokkirizibwenga, bw'otakola bulungi ekibi kituula ku luggi, n'okwegomba kwe kunaabanga eri ggwe, naawe onoomufuganga. N'ebyaddirira. Tugende ku kitundu ekyokubiri, ebikolwa by'abatume, Acts of Apostles, essuula ya 5, chapter 5. Acts of Apostles, chapter 5, from verse 1. Ebikolwa by'abatume, Acts of Apostles, essuula ya 5. Wulira, bano baali bakulisitaayo nga bampeta, omumemba wa Fathers Union, omulala memba wa Mothers Union, basabbi, ekkanisa ebatya, ekkanisa ebatendereza. Wulira, naye omuntu erinnya lye Ananiya ne Safira mukazi we n'atunda ebibye ne yeeterekerako ku muwendo. Mukazi we naye ng'amanyi, n'aleeta kitundu butondo n'ateeka ku bigere by'abatume. Naye Peetero n'agamba nti, Ananiya, Setaani akujjuliza ki omutima gwo okulimba Omwoyo Omutukuvu ne weeterekera ku muwendo gw'ennimiro? Bwe yali eyo teyaliiyo, era bwe yamala okutundibwa teyali mu buyinza bwo. Kiki ekikuteesezza mu mutima okukola bw'otyo mukulisitaayo gwe? Tolimbye bantu, naye Katonda. Ananiya bwe yawulira ebigambo ebyo n'agwa bwekkuto n'atondoka. Kutondoka kigamba kiki? N'afa. Eno Bayibuli teyagala kukanga nnyo bakulisitaayo balinza okudduka, naye n'akola gye? N'afa. Ekimuletedde okufa kiki? Kuuma kaakoze atya? Kamukebedde, kamubyemu bwe pa nga wo njabbe babuulira. Munnange nti n'atondoka.
entiisa nnyingi n'ekwata bonna abaawulira ebyo. Abalenzi abakebezi amangu ago ne bayimuka ne bamuzinga ne bamutwala ne bamuziika. Eyo saavisi esooka. Omwami bwe yamala okulimba eri nga bateeseza ddiiru n'agamba mukyala we, nze kansabe saavisi esooka, kakati gwe nga bw'oli bize okyategekera abaana, omanyi tutwale tugendako ku viddi ku baana, kati gwe ojja kujja mu sekendi saavisi. Munange saavisi n'ekola etya? Saavisi n'eggwa esooka. Bwe yaggwa olunya olw'omusanvu, awo olwatuuka waali wayiseewo essaawa 3. Saavisi ey'okubiri etandika ku ssaawa mmeka? 3. Mukazi we naye n'ayingira nga tamanyi bwe bibadde. Era wano wali enjiri. Mwabasaba saavisi esooka oba mwabasaba saavisi ey'okubiri, tomalanga geeyingiza mu kanisa nga tosoose kubuuzaako ba first service bibadde bitya, saavisi egenze. Bw'ojja kwereeta mu luboosiboosi tobuuza ku bantu, tobakubira ku kajambo, tobakola ki? Ye mukyalo ono kyakola, ye najjidde mu mmotoka ye tabuuza bantu ng'abantu bagamba togikanga, wuuyo aganya otubuuza. Kale abalala ne bagamba waayi kandabe firimu eddako sigenda kuyingira naye kambeereko mu madinisa ndabe tatubuuziza, kale senga twandibadde tumulabula naye ate tutandikirewo mulabula. Yenna oluvudde mu mmotoka loko naggiraho, yenna n'atereza gomasi ye n'atambula, mukozi bw'ati ayingidde buyingize. Kale oba ayingidde katulabe ekiddako. Wulira, tyawo olwatuuka waali wayise essaawa 3, mukazi we n'ayingira nga tamanyi bwe bibadde. Kwaya n'eyimba oluyimba, tayaka kati luyimba lwakuwaayo birabo, tuleta makungula ebbasa. Waliyo Akuuma kalyawa kateekwa okuyita mu kwaya n'eyimba, kakano ntusiga ensigo nza Yesu twokebwa n'asooka atereza goma, tuba mu mpewo tulinde ekiseera ekyamakungula, tuliba n'essanyu nga tukungula. Olwo najja akuba kajambo nga tuyingiza ko. Wulira sirika, omubuulizi Mwoyo n'amugamba nti oyo ajja agenda kuyita mu kantu, naye nkimanyi Mwoyo yategedde dda akantu kagenda okuyitamu kamuganye, naye bw'anajja mu maaso go ne yeenenya, I'm going to forgive this person. Munange wulira, mubuulizi Peetero n'alyoka agamba omukulisaayo we n'amugamba nti mbuulira, weebale, mwatunda ennimiro omuwendo bwe gutyo? Nada kyokka bannange, omanya abamu basalanako nerinya, kyokka bannange muubo, kyokka bannange muuso. Era byebyo bye twakola, twandibadde ffe tulimba Katonda, ffe nga tuli bakulisitaayo, nga tugabiridde ekkanisa ffe. Yenna nga yeemolera wano. Wulira ebyaddirira, akantu akayiseemu kaase kwekwe kamuganye, kakebedde, endowooza yebadde endala, eriko n'ekigendererwa kya manya baasoose kuteesa waka. Ne bagamba kubanga enkola y'omulembe ogwo yali egamba bw'otunda ekintu jako ekya Mukama, jako ekimu eky'ekkumi okireete. Kakati bo we baatunda ettaka bagenda okugjako ekimu eky'ekkumi, oba balabika baatunda miliyoni oba kawumbi kalamba, ettaka lyali ku ttunzi we baatunda yayayayayaya waali wasava. Bagenda okutunuulira ekimu eky'ekkumi nga ziri kumpi miliyoni 100. Ne bagamba zino miliyoni 10 zonna tutuwale mu kanisa.
mukyala natandika okuteekawo kati wamala bakoma wamaddadi kati olaba fiizi z'abaana tezinaba kuggwayo olaba ddadi n'enviiri zange sinaba nakola ku nviiri sinaba olwale tuteekwa okugenda twewummuzeemuko wamaddadi okirabo tekasa n'ekkanisa ekimanyi nti tuwa ne katonda abimanyi wamma tuteekemuko miliyoni 10 wamma bakoze ddiiru olaba akuuma akagenda okukebera kabalinze kigenderwa bw'oleeta obadde na kigendererwa ki otoddeko butoozi busammambiro abalala baleeta okuwaayo wano naye ezifiise ku takisi ezifiise ku bodaboda zebakutuka nazo ne tuwaayo byetukuwa biva gy'oli newankubadde ngabi obufiisa bamala kukola gundi bajeti eyabwe ne bashopinga ebyabwe bye baagala kati obusigaddewo bwe bakutuka nabo najjanga akaluba betukuwa biva gy'oli nga ne bujambo bakuba buti waliwo okukutukira wano wulira nafa bwe yafa wulira amangu ago wulira amangu ago n'agwa ku bigere bye n'atondoka n'afa abalenzi ne bayingira ne bamusanga nga naye afudde ne bamutwala ne bamuziika wamu naani nebba era ovanga ku amasinzizo g'ebiseera biri ku biseera bya bayibuli basimirangawo n'entaana nga ziri awo zirinda abajeemu abagenda okufiira mu kanisa bakole batya era awo we watandikira okuziikanga abafu ku kanisa baziikangako abafiiridde mu kanisa muno nga bafudde omuso gakyakola empwitu olufa wano ng'abakebezi batwala wali bakola batya babaziika buli lunaku olw'okusinza ng'entaana bazisima nti eriyo abagenda okuyita mukooma kabakole batya kabagaane n'okufa bakole batya bafe bule yakutukanga batendekanga abalenzi abakebezi era obukebezi bwatandikiraawo bakebezi babeera alaati kulinda ani afudde era ne leero mutunuulire twakuba twebaza Katonda tetukyafa Yesu yatusasulira ebbanja kubira Mukama mu ngalo haleluya newandirabye wano aleete kungula ng'ayise mukooma waleppa ng'akutukira wano ate olufiira wano muziika buziisi wali temuzaayo waka kisiraani ekyo wakirika kibeere ku kanisa kuno kireme kutawaanya naye mumuzaayo waka ajja kululumira eyo atulugunye ab'ekyalo kyonna kati babaziikanga luddawa waataalulumire mulabangako abafu be tuziika wano nga baluluma abo boolaba balulumako era ewaba nga waliwo aluluma mutuyite tuje tebaluluma olulumira otya wano ewatukuvu naye abali eyo ku bbali baluluma mwanziika bubi muntanaze waliwo abantulako kati waliwo gye nagenda okuziika nga entaana weziri nyinyo kakati newabawo omuzimu gwe gwakuba nagamba banyimiriddeko sebo bajja bafeeyo mangu bajjewo abantu abayimiridde ku ki naye lwaki ndeese kino tuddeyo ku mulamwa gwaffe Katonda atunuulira nnyo ekigendererwa kyo ng'owaayo amakungula njagala kutegeeza amakungula it is a command order from above teeka kiragiro era buli lw'ofunanga omukisa ekkanisa n'ekuwa that opportunity
My friend, you need to obey the command from God. Bw'osoma ekyamateeka essuula ennyiri ezimu kubanga bampadde wano tayimu mangu nnyo ezimu beera ne kapeeni ekyamateeka essuula 16 olunyiri lwa 16 ali ku kompyuta yangu ya mangu onteereyo buli kyenjogera kikanyugeyo mangu yatudde luddawa yoli asumagidde yona ali wano yangu ya ekyamateeka 16 wulira bwagamba emirundi 3 buli mwaka abasajja bo bonna banaalabikanga mu maaso ga Mukama Katonda wo mu kifo kyalyeroboza nti emirundi emeka abaki balabikanga mu mawatukuvu wani mu kulabika mu ngeri ki agambye ku mbaga ey'emmere eteri nzimbulukuse ey'emu nja bibabuulira ekyokubiri ne ku mbaga eya sabbiiti ekyokusatu ne ku mbaga ey'ensisira kati n'alyoka akawaŋŋamula nti ababa bazze okulabika ku mbaga ez'essatu tewabangawo eyeetantala n'alabikanga mu maaso ga Mukama nga talina kintu azebuzi eriyo batuyise okusaba tolabikanga mu maaso ga Katonda kiikyo kyawandi okijjeeyo ate sooka okizeeyo tolabikanga mu maaso ga Katonda nga tolina ki kati embaga ez'essatu twebaza abaatusooka ffe abangulikaane bagenda ne tukiyita indigenized they indigenized embaga zino 3 in our church Anglican. We have 3 tulina embaga 3 mu kanisa zaffe kanisa yaffe era tuzitwala nga nkulu nnyo. Embaga esooka y'embaga ey'amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu. Haleluya. Embaga ey'okubiri y'embaga ey'amazuukira ga Mukama waffe Yesu. Embaga ey'okusatu y'embaga ey'amakungula. Haleluya. Kati embaga ezo mu kanisa tuzitwala nga nkulu nnyo era tubaweera nako n'amabaasa era tubateekateeka. Kati bagambye mu mbaga ezo tolabikanga mu maaso ga Mukama nga tuserebuleetinga ku mbaga ezo n'olabika nga tolina kyokoze ki. Katweyongereyo, wulira n'agamba nti nga tolina kintu genda mu maaso. N'agamba buli muntu anaawanga nga bw'anaayinzanga ng'omukisa bwe gunaabanga ogwa Mukama Katonda wo gwakoze ki. Owa accordingly. Tosobola kuwanga Mr. Segawa bwawa. Mr. Segawa naye alina engeri Katonda gy'amubulesinzeemu nga ye. Kakati gwe katumwa mu bwakatumwa bwona bw'oneegamba weerege nga Segawa bwawa. Katonda tagenda kukusiima, ayagala gwe nga gwe. Kyebudde agambe nga buli muntu bw'anaayinzanga ng'omukisa bwe gunaabanga ogwa Mukama Katonda we gwakoze atya. Buli omu wandimanga Katonda we omukisa gwo agubulesingidde ku nnyaanya z'otunda,
olwo bwe watunze ennyaanya zonna zaakoze zitya zaawedde n'ogamba ya Katonda ng'oli mulungi ennyaanya zange zaaweddeyo. Owa Mukene naye n'agamba byanange Mukama nga nkole Mukene wange yakoze ki? Owakanda capati n'agamba bannange nga leero bannange Mukama ngambedde capati zonna nkubye katoni zinga 10 zonna Katonda nga bwaku blessings. Hallelujah. Kati Katonda bw'amala okublessinga awo watunuulira. Katonda tagenda kukukakatikako ky'otalina. Katonda tagenda kukusaba ky'otalina. Katonda atunuulira ky'olina. Wasimbira amaaso ge kankulabe. Kyebudde olaba abantu bano Kayini and Abel. Kayini yali mulimi nga Katonda amwetaazaako bya nnimiro. Haleluya. Ate Abeli n'aba mulunzi ng'amwetaazaako byakulunda. Katonda tagenda kukusaba byotalina. Ate toleeta kyo bw'obanga oli wa dduuka otunda dduuka ate tekigenda kukakatikako gambe oleeta ttooke. Ku dduuka lyo Katonda watunuulira okwate ku kiberyeberye, okwate ku kkungula lyo. Kati n'ow'ennimiro ne Katonda agenda mutunuulira. Kati tojja gamba nti ate oli wa nnimiro ate okutuke n'omuti gwa sabbuuni nti gwokola kye gwoleeta. Akuuma kagenda kukugaana. Kakati Katonda yali atunuulira abantu bano akodingire ng'omukisa gwabwe bwakoze atya bwagubawadde. Wanika omukono gambe ayi Mukama nkwebaza olw'omukisa gw'ompadde era ndabye omukisa gwo nga gukolera mu nze. Kale kubira Mukama mu ngalo ez'amaanyi. Kaakati wulya mwana wa Mukama. Kayini ne Abeli Bayibuli wano egambye nti awo ennaku bwe zaatuuka. Nnaku ki? Ez'okulabika mu maaso ga Katonda. Buli muntu olina olunaku lwo lwe lugenda okutuuka Katonda wakwagalira olabikeko mu maaso ge okusinza ku mukisa gwakoze ekyo gwakuwadde. Era bw'obanga oli wano tolabikangako mu maaso ga Mukama okusinziira ku kyakukoledde, swalako olwaleero weenenye ogambe Mukama mbadde nkulyaza amaanyi. Waliwo omusajja eyanse Salumu yali yagenda n'azibikira nga takyafulumya susu. Bwe yagenda mu ddwaliro ne bamusaba $7,000,000 okumulongoosa asobole okuyisa susu. Bwe yamala ozisasulayo nga olwo susu ayitamu bulungi n'akaaba amaziga n'atema omulanga. N'agamba mirundi emeka gye ndyazaamaanyiza Katonda wange, kubanga yali wa myaka 7. Emyaka gyonna 7 mbadde nga nkola susu nga afuluma bulungi, afuluma naye nga Katonda wange siina bwe mwebaza. Naye wenzibikidde olwaleero nsasulidde okufuuyisa banvijemu omusulo. Nsasulidde miliyoni meka? 7. Naawe otuulangako n'ogamba naye emirundi emeka Katonda wange gye mulyazaamaanyiza. Katonda wange abadde mwesigwa, angabiridde ampadde omukisa, naye gy'akomye okumpa omukisa gye nkomye okumuvaako. Kaakati Katonda yali atunuulira abantu bano okusinziira omukisa gw'abawadde. Munnange ebiro nga bituuka Katonda agamba nti kakati kyekiseera buli muntu
addize ku Katonda. Kyali kiseera kya makungula nga bw'olaba ekkanisa bwekuwadde omukisa. Mwandibadde mwebazanga Katonda nti ekkanisa weebale kutuwa ku mukisa, naffe tuddizeeko ku Katonda waffe. Katonda nga agabiridde omwana w'omuntu, Katonda nga abadde mwesigwa gye tuli, Katonda nga afuddeyo nnyo eri obulamu bwaffe. Munnange ebiro ebyatuuka Katonda agamba yes, abaana bange bajja okunneebaza. Kayini laba alimye buli kyakulima kyonna, buli kimu kyonna. Kayini alabika yasooka kwogera bigambo byonna n'abimalayo. Nga bw'onoolaba abakusa we boogera, kakati n'ekkanisa niye tusobedde kati ekuula. Kati olowooza kati batugambe makungula, kati era makungula era kakati batunuulira. Naye naffe tujja basalira amagezi. Kanfuneyo awo kenfuna ndeete. Kenfuneyo kenfuna ndeete. We batyo Kayini bwe yayogera nti nze gende n'amatoke ga school fees z'abaana bange gakutunda kwefunira sente nga nyini nkutuka mbuno nti ntwala mu kanisa, ng'alyoka atema akatooke. Omanyi waliwo akwata ddala akandiiza akaleeta mu makungula nga ne bw'okabika bulangiti tekasobola kubuguma kwengera. Naye nga kakutte n'akola kye n'aleeta. Oli alabira ddala enkoko ebiisa amagi kumpi 5 ng'amagi gokeze enkoko emabega eno yonna gaayikoja na kaweddemu amagi kona n'ebyoya tebikyaliko eno bokeza. Kaleeta kajja kakaaba amagi ganjokya kaleeta tekakyabiika. N'alyoka akaleetera Mukama. Yeerabidde nti n'agenda kuyita mukooma akagenda okukebera nga ziri ezibiika ezo agamba ezo sizitwala. Aleeta kano. Bannange ondabira abantu ebintu bye baleeta mu makungula n'okwata ne kutama n'ogamba ye. Kayini bwe yajja bw'ati ajja ne byakutte ayita mukooma ati bwe pa akoma nga kagamba sibikkiriza. Wasoose kwemulugunya, wasoose kuyomba, wasoose kwogera bigambo ki? Laba bw'oleese, tunuula ne byoleseeyo mbigaanye. N'amugamba bigaaniddwa. N'alyoka addayo ng'asunguwadde yenna. Aberi n'alyoka ajja. Aberi yali mulunzi. Aberi n'agamba alabika Aberi yagenda mu kiyumba ky'ebisolo bye. Alabika Aberi yali wangulikaani. Yasooka kuyimba luyimba byetukuwa biva gy'oli newankuba denga bingi bibyo byonna byetulina birabo byo otukola kye otuteresa buteresa. Endiga otuteresa buteresa, ente otuteresa buteresa. Senga bukyalumu endiga zonna zisobola okufa, embuzi zonna zisobola okufa, amayumba gonna gasobola okwononeka, buli kimu kyonna kisobola okuggwawo olunaku lutya. Obuuzanga Yobu ekyatuuka ku Yobu. Lwali lunaku lumu emmaali ya Yobu obukadde n'obukadde bonna neekola etya? Nesaanawo. Aberi yali wangulikaani. Aberi n'alyoka. Aberi alabika yayimbako n'oluyimba luno Mukama wange nkwebaza okundabirira emmere n'ebyokwambala byonna biva gy'oli. Aberi n'alyoka agamba kiki kye nnyinza okusasula Mukama? Abakatuliki balina oluyimba lwe bayimba. Ojja ku bugagga bw'Omukama wange nze n'ongaggawaza
ebyo byempite byange byonna bibyo. Njigiriza nange okutola ku ebyo byompadde mbikuddizenga. Njigiriza nange okutola ku ebyo byompadde nga gawaza abalala. Bwebala abakubye engalo aganyirekayo Akuuma kakulinza ojja kayitamu. Haleluya. Wulira, Aberi n'alyoka alaba. Bayibuli egambye n'akwata endiga n'amasavu gaazo. Haleluya. Yalabira ddala ekiriga Katonda kyagenda okusiima. Senga mwe endiga mmwe njagala oyimirire ogambe nti nze endiga gyandibadde alondamu. Musumba tulina ndiga nsava mundu tulina ndiga zonna nkapa bukapa zino. Banange tewali ndiga gye bandibadde mmwe. Maama nnyabo oba temutegedde kyembuuziza? Mukitegedde? Singa mmwe mwenna mubadde endiga nga ze ndiga eziri mu kiraalo kya Aberi, olowooza yandikutte endiga gisooka weetunye ogambe nze gwe yandikutte nze musava aweeyo. Yimirira ndabe. Ensava yiri. Laba ensava yino endala. Ensava yino endala. Olwo mwabasigadde. Kale mutuule. Ne Nalongo naawe toli musava. Haleluya. Aberi n'alyoka akwata ekigenda okusanyusa Mukama mu makungula. Okwata kigenda kusanyusa ne. Wanika omukono gambe ayi Mukama, mu makungula gano mbeera nkwate ekigenda okusanyusa. Kubira Mukama mu ngalo ez'amaanyi. Aberi n'alyoka akireeta mu kwebaza okw'ekitalo, mu ssanyu ery'amaanyi ng'agamba Mukama, sirina kyakusasula naye kyenkosa. Asika ekiriga akireeta mu maaso ga Katonda. Agenda oyita mukooma. Akooma nga konna kagamba bugambi tukutendereza Mukama, tukutendereza. Bamalayika bonna nga bakola batya? Kati obuzibu bwo buno amaze okukkirizibwa, oli agaaniddwa. Laba ennugu weekwata n'abo tubalina mu kanisa. Oli bw'alaba ku mukulisitaayo ng'aleese ekintu eky'amaanyi ng'agamba era abo be bateekwa okuwaayo abo. Era abo Ssegawa bw'ataaweeyo nga bw'atyo era ekyo kyateekwa okuwaayo. Kankubuulire, Ssegawa mumuleke n'obwa Ssegawa bwe yamanyi ne Katonda we, naawe ffa ku mudaala gwo mu linnya erya Yesu. Haleluya. Katonda abakulisaayo bangi nabo bafaananye nga Kayini. Laba era bantu balina obudde, balina. Kankubuulire, Kayini obusungu bwamukwata. Laba bwagenda obusungu bumukute n'anyiiga n'atuuka n'okutta muganda we. Bayibuli egamba Katonda yali amuwadde the second chance, kubanga yamugamba bw'onookola obulungi tokkirizibwe. Ekitegeeza yali amuwadde the second chance. Addeyo bino mbiganye, but I have given you the second. We are serving a God who can give us a second chance. Kikubireko mu ngalo mukwano. Era bw'obanga oli wano amakungula ng'oba wawadda, kankubuulire
komawo atoddemu buto otereze kubanga empagi wagaweeramo si ye yali eviira ddala ku ntobo y'omutima gwo. Katonda era kyebulaba atugamba mu Bakolinso atugamba nti Katonda ayagala nnyo oyo agabana ki n'essanyu. Kwata amakungula nga ogabira Katonda, ogaba naye ng'ogaba n'essanyu. Haleluya. Okugaba kuno kulina engeri gye kusumulula emikisa gyo. Newankubadde nga Kayini yatta Aberi, naye up to now Aberi akyayogerwako ng'omusajja eyakola Katonda byakola ki byayagala. Mikwano gyange, laba ekyatuuka ku Ananiya ne Safira kutuuka kufa. Abooluganda, ekisa kya Yesu kye yatuleetera kyo kituwanira ne tutafiira mu kanisa, naye olinza obutafa physical ne noofa spirituale, noofa bulamu bwa mwoyo. Ng'eyali ow'amaanyi, eyali asinza Katonda ng'olaba totegerekeka, eyali afa nga yerika nga yafa mu bulamu bw'omwoyo. Mikwano gyange, nawandiise wano statement eno egamba bweti enti let us offer to God today all that we do with sincerest desire to please and love God. God's generosity knows no limitation as long as we ask Him our temporal and spiritual needs. Kiki kyentegeeza nti olwaleero we tuba tugaba amakungula nga tugaleetere ddala n'omutima ogw'amazima ogumalidde. Aleluya. Nga tumanyi nti tusanyusa Katonda era tumwagala, kubanga obugabirizi bwa Katonda tebuliiko kkomo. Katonda bw'aba agabirira abantu be tateekako kkomo, wabula ffe twereetako limitation eyo. Ffe tusitoopinga obugabirizi bwa Katonda, naye Katonda asigala mwesigwa gye tuli. Wuliriza ka statement ali ku kompyuta, wandiika statement eyo giteeka awo waggulu. Egamba every offertory you offer predict your future. Kawandiike kateekeyo. Every offertory, buli kyowaayo kyonna kiragula kyogenda okuba mu maaso. Obugabirizi bw'ogaba, okuwaayo kw'owaayo eri Katonda kulaga mu maaso nti ogenda kuba w'amaanyi oba ogenda kuba mwavu. Obukodo bw'olaga bulaga kiki kyogenda okuba mu maaso. Abantu abamu tuli baavu, naye ng'ekituleetedde obwavu bukodo bwe tulaze mu maaso ga Mukama. Abantu abamu bagaggawadde, naye ng'ekibaleetedde okugaggawala bugabirizi bwe batadde ewaane. Akitegedde kuba engalo, atakitegedde sigala nga bw'oli. Okataddeyo ono ali kuki? Aliwa? Simanyi naawe oli omu ku bakodo. Omanyi abo nabo abakompyuta ekiseera ekyokuwaayo ebirabo abawali ng'akanyugayo luyimba tawaayo. Leero njagala nkulabe naawe mu kibbo wano. Yali ludda wa mulabeko? Yaliwa? Yono omunene? Yaliwa? Aliwa? Ali ludda wa? Wamma musumba ojja kuŋŋamba nti wuuyo. Haleluya. Wulira, buli
kyogaba kikukolera kiki kyogenda okuba mu maaso. Mutunuulire nnyo abasajja ab'amaanyi Katonda baasitudde. Abalala bali mu kkanisa mw'osabira, abalala bali ku kyalo kw'oli. Batunuulire enkolagana yaabwe n'engaba yaabwe eri Katonda, ojja kulaba. Ate olabe oli ali mu mbeera embi, otunuulire n'enkolagana ye n'okugaba kwagaba eri Katonda olabe. Kino kankibagambe kikaawa, naye nze ndi mubuulizi wa njiri, mbabuulira mazima. Ebimu ebireetedde Pulezidenti Museveni okulwa mu buyinza kati emyaka atukalakasa anaayagala mirala gijja, mugenda gimuwa. Kikino Museveni mugabi, Museveni agaba. N'abalala mumukuula n'okumukuula ne mutega namulaba eri ewaffe. Baategaatega akantu awo ka PD, simanyi bu PDM, ne baleeta obutete bwalina bwa mu makaago ne babuleeta nakola kino. Museveni yavaawo ng'aleseewo miliyoni 10 awo. Naye Museveni agaba ekintu okugaba. Wulira mbagambye, the offer you offer predict your future. Tunuulire ebintu Museveni byakute ssente n'awaayo. Tunuulire emmotoka Museveni zaawadde bannayuganda, zaawadde abakulembeze b'eddiini bonna. Buli munnaddiini wonna waali akakanyalidde mu mmotoka ya Museveni. Nze ndi mubuulizi wa njiri njogera. Kaakati okugaba kwagaba. Era nga mwagala Museveni ave ku bukulembeze mu Bugambe, lekeraawo okugaba, n'enkya tajja kubeerako. Kati naawe gaba. Okugaba kusumulula. Okugaba kusumulula emikisa, kukukolera kiki? Wulira, listen to this statement. Nagambe kino, another statement. Gwe nagambye okuwandiika ali ku bibye, egamba, every offertory should predict your future and speak into your life's future. Olaba, okugaba, okuwaayo kwowaayo kulagula kiki eky'omu maaso era kwogerera ku bulamu bwo, engeri gye bunaabaamu mu maaso. Kyowa kiragula bw'obanga okodowala, kiragula embonaabona n'obwavu bw'ogenda okuba mu maaso. Wulira ekirala, the best way to predict your future is to create it now. Through what? Through what you are offering. Olaba, engeri ejoyiza okulagulamu kiki ekiribeera mu maaso go, otandikirawo kukikola kati. Tandika kati ng'ogaba. Bw'oba oyagala future yo, Katonda agikole ki? Agitereze. Tandika kati ng'ogaba. Wulira ekirala, what you give to God in terms of devotion, commitment, and actions in the present can indirectly influence your future life by shaping your character. Hallelujah. Jeremiah 29 verse 11, which said that I alone, I have a good plan for. Nina ebirowoozo ebirungi gy'oli, ebirowoozo eby'emirembe, so si eby'obubi. Kati otandika kati. Otandika kyokola kati kyekigenda okushepinga mu maaso gy'okola ki?
gy'ogenda. Tolinda nkya, tandika kati okweshepinga. Haleluya. Maliriza. Wuliriza kino. Your response to God's will determine your future. Hallelujah. Your what? Your response to God. Enziramu yoddamu kwebyo Katonda byayagala. Biragira ddala obumalirivu obw'omu maaso w'ogenda okubeera mu maaso. Enziramu ozeemu otya, ebya Mukama okoze otya. Kaakano akasembayo nga mmaliriza. The two things that determine what our future will be like are two. One, our decisions. Two, our response. Olaba, ekigenda okukola obuwanguzi bwo, ekigenda okukola future yo, yensalawo gy'osalawo n'enziramu gy'oddamu Katonda ky'aba akugambye. Osazeewo otya? Bagambye kuleeta makungula. Buli lw'oleeta amakungula gw'ofunamu. Si kkanisa, omanyi mutuwogerera nnyo. Lekayo. Okugaba gw'ofunamu. So si ffe ekkanisa. Era mutugyeko ebyo mugamba mbutugejjedde ku ssente zammwe mu ngeri ki? Twandigejjedde ku za mu bbaala. Haleluya. Tulage ludda wa? Bye muleeta bye biyimirizaawo obuweereza. Ekkanisa etemagana obutemaganyi bw'eri. Olowooza ekigiyimirizaawo ki? Ebyo bye mukola ki? Bye muwaayo. Laba ebyuma biri byonna bwe bityo. Ekibira n'ojja mu kifo nga kitemagana bwe kiti. Ebyo by'owaayo bye biyimirizaawo ekkanisa. Amasannyalaze gaagano gaaka, ebiwujjo byewujja, wano ekkanisa yonna enyirira, biki abaweereza bamuwe bali. Ebyo by'owaayo Katonda kwasinziira naye n'atandika okuwa omukisa. Waliwo oli eyaleeta ka WhatsApp. Eyaleeta ka WhatsApp n'agamba kansesa ate nga kasoomooza nti bw'olituuka mu ggulu ne bakugamba nti ebirabo by'obadde owangayo kaakati bye bigenda okuliisa, ye mmere gy'ogenda okulya paka ebbanga ly'olimala mu ggulu muno. Abalala bagenda kufiirayo nga ebirabo byabwe badde bawanga bibaliisa wiiki etya. Ate nga balya kyamisana kyokka tekuli breakfast, tekuliiko sapa. Abalala bajja kufiira mu mwezi gutya kyokka nga mu ggulu tugenda kumalayo emyaka 100. Emyaka emeka? Ate Bayibuli egamba nti emyaka 100 lwe lunaku lutya? Ekitegeeza emyaka 100 ze 100 emirundi 100 kyowaayo. Senga kyekigenda okulabirira mu ggulu, abamu tutuusa okufiirayo. Naye nga lwaki ofiirayo? Tereeza yo future ng'otandiika leero. Wanika omukono gambe, ayi Mukama onyambe ntegeere by'oyagala. Mukama future yange kantandiike nayo leero. Kantandike okukolerera future yange olwaleero. Kale Mukama mpa omukisa, kkiriza byempaayo mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amen. Mukama abawa omukisa.